tukwaniriza nnyo mu katika musawo tukwebaza olw'okujja bano boona bako ssebo basalawo dda akalu bagenda kakuuma bagenda kanoonyera bakanoonya ate bagenda kalondoola ate tujja Kampala wabaawo ayagala okukazanyiramu abantu baffe babonyebonye nnyo bano abaana boolaba tebasomye ettaka lyaffe balitutte bagaseeko n'okututta bakyemalira assa abantu baffe tukwinamu essuubi Mr. President okununula ensi yaffe okugijja mu mikono gya nakyemalira tetugenda kukkiriza ejjoogo lya mwami Museveni tetugenda kukkiriza emmandu akanyonyozi people power abagenda okulwanira obuwanguzi bwa pulezidenti waffe wanika emikono So President bw'osimbudde Magere tubadde Bugema abantu amagye gasazeeko ne gakuba abantu era abantu bangi tubalese Bugema nga bangi balina ebiwundu batusaliddeko awo tubadde mu motoka ne olabose Lutemaguzi olabose Kabira ne olabose Kirumira amagye ne gasalako abantu ne gakuba abantu naye njagala okubakakasa mwenna Nakasongola yasazeewo Luwero yasazeewo Busoga yasazeewo Uganda yasazeewo People power tutuuke nja kusaba amateeka gange wano ne ku bayimbi mu Buganda. People power, our power. Bwe tutandika function fomo olina kuyita ku MC okujja oku accessinga stage. No. People power, our power. NUP everywhere. Kabanjulire honorable kunga Kirumira kunga Sekabira kunga Nabukenya kunga Kibirango kunga Lutemaguzi kunga basabage banyabo njagala kubeebaza okujja wano batutandika olugendo lwaffe oluleeta pulezidenti waffe Kyagulanyi kuba pulezidenti wa Uganda. Bino ebigambo bigenda eri Museveni ne banne bwe
yabba akalulu kaffe tutandikirawo abantu beno babadde n'obugumiikiriza bungi ne batuttira abantu baffe ne batwala ettaka lyaffe ne batufuula emomboze. Kakati bwe tugenda ku kalulu kano ene meseji eriwo egenda wa byabakama singa byabakama ogenda n'ovevenga ku kalulu kaffe akkiriza agende ng'obudde bukyali. Tukimanyi nti Museveni alina akatengo agamba nti bagenda kumutta naye singa anaagenda emirembe tujja kumukuuma ne famire ye. Nkimanyi Museveni ondaba ekitundu kyaffe kino wakireka ng'otufudde abanaku n'oli obugagga bwaffe ne banno n'okomawo ne banno mwegabidde ettaka ly'abajjajjaffe bw'oyagala gw'ote ekyaliwo gezaako bba akalulu ka Kyagulanyi. Mujikube reverse de emabega weno y'amawulire emisindalo muwulira naye okukikomera muwulira boss emabega wali people power mugize emabega weyo ey'amawulire people power our power kolanga bwekugambye se people power our power NUP everywhere. Honorable Sekabira okuva kona mama abali bagala Uganda okujeliza bagiretere Kyagulanyi agisobola abali bagala mpandikamu okujeliza bagirekere ekirumira bagisobola. Ng'oli mwana wa mulwanyi ng'oli muzzukulu wa mulwanyi waliko omukolo gwoti. Njagala bagamba ekigambo kimu. Abaganda bagamba omuntu avumula ettalo yeyo amanyi okuliroga. Yeffe twaleta gavumenti eriko yeffe tumanyi okuggyako gavumenti. Nambasaba mulwane mukole ekyetaagisa muyite emyoyo gy'abajjajjammwe muyite emyoyo gya Yesu Kristo Mariya litwambale tufune amaanyi tumalira ntebe mu ntebe nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yatudde. Kyagulanyi Ssentamu kyeyava kulawula n'agamba ekisibye enju. People power, our power. Mbasaba munkolere ekintu kimu ekyobuzira ng'ennaku z'omwezi 15 zituuse temugenda kulonda kalulu kammwe kubanga ebyaffe Museveni
Museveni amaze okubisiranya akalulu ke tugenda okulonda kabaana baffe oba ogenda mu bbaafu lowooza ku mwana wali eka oba owulira obulamu bwayitamu mu kusombooza kakasa nti obuteebereza omwana wo nkusaba nkwegayiya nga tonnawadde okulonda akalulu konna nga tonnawadde okulonda akalulu k'omubaka wa palamenti nga tonnaba okulonda akalulu ka ssentebe wa disitulikiti akalulu akanunula Uganda yonna ne tugenda mu kwesiima akalulu kali kambasabale banyawo ka His Excellency Robert Kyagulanyi People power, our power. Gomotoka. Ekiragiro kyennakuwadde ekimanyi byokola gyebiri genda bali abagenda emabega balabe tukanyiza sagala kusindikira wano futusajja kugijjawo ate nopu kitegeeza kugondera biki kuba tugenda mu buki kale twongere emabegaawo. People power, awo lekerawo awo leke. People power, our power. People power, our power. NUP everywhere. Yongera mukatono otukeja siku motoka eno mutwe gwayo nga kuoli just kilomita nga 3. People power, our power. Kachirekerawo kiriyogagati people power kati president mumubona bulungi mumulaba bulungi mumulabira ddala wano tuyinawo Secretary General Honorable Davis Louis Luhongoya. People power, our power. Everywhere, people power, our power. Muli bakabinyo wanange, waliko ebendera yo, ogambe tugenda mu Uganda empya, mama kuliwale bweba tugenda, ze tonnemesa, ze ngenda mu Uganda. Uganda empya omubuli buli kimu kyonna kyetwetaaga. People power mu Uganda empya era akabonero ki kakati abamanyi olugero mu Bayibuli olwa Yakobo ne Esau babameka? Olwa Yakobo ne Esau mubamanyi? Ebyandiko bigamba nti ani yabba omukisa gwa munne? Esau yabba gwani? Kakati bwamala kubba Esau n'ajjawa taata we n'amugamba tolinayo n'akakisa akatono k'osobola okumpa? Taata we n'agamba nedda sikayina. Naye n'amugamba mumpuliriza n'amugamba siyina mukisa gonna gwe ngenda okukuwa kati. Naye n'amugamba ekiseera kirituuka olyesimatula olyekyawa olyekyako ekikoligo kya muganda wo mu bulago bwo. Basawo ne banyabo ekiseera kituuse kwejjako ekikoligo kya Museveni. Omulundi guno tugenda kukola ki? People power. Gamba muno tugenda kwesimatula, gamba muno tugenda kwekyawa, gamba muno ekiseera kituuse. Tubadde n'ekikoligo kino okumala ebbanga naye mu kiseera kino tugenda kwesimatula twejjeko ekikoligo obulago bwaffe. Basebo ne banyabo. People power, our power. Naye ng'ani agenda tukulembera agenda mu Uganda empya? Ani? Mwebale
mwebale nnyo mwebalire ddala. People power. So Secretary General Jacqueline Nyora Protocol. Wano waliwo Chairman Fred Nyanzi Sentamu. Watu wa watu. Waliwo. People power. Kunga Uganda kunga. Kunga Tabweni kunga. Banyabone basebo. Wano muwere kyatandikira wekiri okukwera sebo kuli. Abaana babona gye muli. Bajjajjamwe balwana. Bakitamwe balwana. Nekye balwanirira tekituukiriranga. Kati mulina okukigusa. Enkyukakyuka y'eggwanga lino. Banyabona abavubuka eyimiridde ku bibegabega byammwe. Mu mwezi ogwokutaano amawulire amalungi gennina agenda kulayira. Naye okuva mu mwezi ogwo ngeze emabega paka olunaku olwaleero waliwo akatemerero, waliwo akaki. Buli omu alina okukola kyalina okukola ki? Twaze ne protest vote, twaze naki? Kakati buli muntu yenna ayina omulimu gw'alina okukola. Genda otuule oyiye bwe kiba kyetagisa kuloota oloote. Buli alina ddiini gy'asaba akole ki? Abakuma ebyota mubikole ki? People power. Mwebale nnyo mwebale ddala. People power. Omanyi bano ababiri mbagala nnyo. Oluusi wano waliwo Alani Mayanja ow'Nakaseke agenda kujja n'omubaka wa palamenti ow'ekitundu kino Alhaji Hassan Kalule. People power. People power. Our power. NUP everywhere. Nebali banga lemeteko ngalemeteko ngalemeteko. Nebali banga lemeteko ateko ateko. This is the time. The time. This is the time to say goodbye. Mr. President, sir. Mr. President, sir. You are most welcome on Luweero District. Ekifo Luweero District bakadde baffe balwanira olutalo Ssematalo olw'ekinaana. Abantu be boogerako emyaka egy'ekinaana abaafa emitwalo 7 plus tebaafiira Nkole, tebaafiira Kampala, baafiira Luweero. Balina ensonga Ssemasonga nga baagala Uganda empya. Uganda empya kyali kirooto kirungi myaka gy'ekinaana. Kati bassebo ne bannyabo ffe tuloota olwa Uganda empya nga tukulembera pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert. Tulina okubategeeza so Mr. President wano ewaffe Luweero abantu b'NRM tubakeera ku makya ne tubagamba nti agenda, ne tubaddiŋŋana mu ttonto nti mugenda, n'akawungezi ne tubagamba nti bakola ki? Era tubagamba nti ekimala kikola ki? Ekimala kikola ki? People power. People power. Tetuyinza kuyimirira ku ttaka ly'abajjajja baffe bano ne tulemererwa okuggyako Museveni ne banne. Era y'ensonga tulina okukola buli kisoboka kyonna okumakinga sure nti gavumenti eri mu buyinza tugikola ki? Tugikola ki? Kati twesibe bbiri bassebo ne bannyabo. Akatengo tukateeke ku bbali. Ennaku z'omwezi 15 njagala tukomewo wano nga tuyimba buyimba ti mwebale abaana, mwebale. Mwebale abaana, mwebale. Akakayamba kunzika gavumenti ya Mwalimu Museveni. Mu kaseera kano waliwo abantu ab'enkizo ennyo benjagala okuonako ng'omubaka wa palamenti. Twali mu lwokaano lwa
vetting n'okuvuganya ku kaadi y'ekibiina kwali bakandideti bana era kwaliko muganda wange Hamza Mutebi wali wano n'obeerako muganda wange taata wange Profesa Kiviiri wali wano bano babakkaanya n'okusalawo kw'ekibiina era ne badde mabegange okubeera nga tutwala National Unity Platform emas naye ate waliwo abajeema waliwo abakola ki omala bakengogozi ajendi abafuuse kaasa si ewaawo kaasa mmanyi ekyomukolera kati mu kaseera kano nateeka mpite tiimu yaffe ey'ebbombo Nubian Community balina ekirabo kyebaleetedde pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Kabala Sono Kabala Sono mpazi waliwo n'omulala eyaleese ekifaananyi kya pulezidenti waffe kiri painted artwork naawe nkusaba osembere kumpi okwasa ekifaananyi kino eri mukama waffe pulezidenti wa Uganda katwale kakisa kano okwaniriza mukatika mu sausi gongola y'ennyimwa Mr. President abanubiko akalulu konna bakakuwata ekyeggwanga mu ggombo omwo n'abasajja bo oba abavubuka bo. Mr. President, bino birabo bino kkiriza obikwate okuva mu banubbi. Mr. President, sir. Akokokute bakaita kuta Uganda yonna kati ogikoze ki otyo Uganda bali bakigalide naye katokomuka people power akasema Mr. President kuno mukeeka
Uganda yonna gigatte ate otuule okukalire mu ntebe. Abaami bali naawe. People power. Kale mukabalagala gonjanga banabira ne bagenda. DJ. Nako kafunile ddala kakole ki kaleete wano kano makuba power. Thank you so much. Now,